webale nnyo webalire ddala okutugoberera ku Olulasangeye online TV. TV okwe tubaweerereza ebyensonga ate era ebyamakulu ddala. Nze musisi bosa Geoffrey Munnabusiro nkonge ya mvule n'antagwira kye yakimu kiwoowo omunyo gwavu atalina mazzi talyandi saava kubanga ni mwana wabambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era saabasonyi wa Lukaluwoomya okwetoloola Ssengendo Nabulamu ndi muzzukulu wa Lwomwa n'eddira Ndiga basebo ne bannyabo. Nabagamba nti ebbanga lye mmala nga nkyali mu nsi nga sinnaba kuwebakira lingi muyoke mummalireko ettonotono ey'emazinga nga tennaba kubengeya nja kubangawo nga mbasomesa ebintu eby'ensonga. Eno ntuumu y'amayinja bagatuumye wamu ate kati gano gakubiddwamu obutonotono kubanga gava mu mayinja gali amanene gakakuzi gali amanene gakabundi naye gatuumiddwa wamu. Kati entuumu y'amayinja nga boolaba gano agali wano mu Luganda tugiyita emiino y'amayinja. N'olwekyo eryo lye limu ku mannya ge tulina ag'ebibinja mu lulimi Oluganda. Lye limu ku mannya ge tulina ag'ebibinja. Otegedde entuumu y'amayinja bwe tugiyita gwe munnange wano kati wano gatuumiddwa mangi nnyo era gali wano naye nga entuumu y'amayinja eyitibwa emiino. Weebale nnyo.